Banka ya Standard Chartered Bank edduukiridde bannamawulire abasaka g'ebyemizannyo nga beegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Sports Press Association n'ettuli abukadde butaano ze bayambeko mu kaweefube waabwe ow'okulwanyisa obubenje ku nguudo. Okusinziira ku Helen Nangonde ekitunzi wa banka eno batuta akabanga nga bawagira enteekateeka bwe ziti. Bino byonna tubikola kuba tumanyi era tulabye bingi nnyo ebibaddewo emyezi gino egiwedde ku nguudo nga bannaffe bafiiridde mu bubenje nga ne accident ezimu ezibaddewo zandibadde zisobola tezandibaddewo n'abantu bandibadde basobola okuwonezebwa era nga kino USPA kyekoze kyetukakatako ffenna ng'eggwanga tuleme tukirekera gavumenti yokka ffenna twegatte wamu tusobole okulwanyisa accident ku nguudo. Pulezidenti wa USPA Sabit Muwonge asimbye banka eno okutambulanga nabo mu kaweefube waabwe ono era n'annyonnyola lwaki balonzeewo oluguudo lw'e Masaka e Buwama okusomesa abavuzi. Mu mwaka gwa 2021 twafiirwa bannaffe abakungu mu USPA bana erugazi mu kabenjedde kabusa ate era bali ku mirimu gya USPA okuva mu 2021 ne tusalawo tukubirize bannayuganda bayige okukozesa enguudo nga twewale obubenje. Ku mulundi guno twateesa nga USPA nti kampeni tugikolere ku luguudo lw'e Masaka tekineetagisa kuddamu okubabuulira biki ebibadde ku Masaka Road omwaka guno kukyanga kutandika abantu abawera 10 n'okusoba batukomokedde mu bubenje. Kaweefube wa USPA w'okulwanyisa obubenje ku nguudo yatandika mu mwaka gwa 2004 oluvannyuma lwa USPA okufiirwa bamemba baayo bana mu kabenje Lugazi. Ku bano kwaliko Kenneth Matovu, Simon Peter Koloti, Leo Kabonge ne Francis Bate. Kura Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo Brian Katende. This is Kingdom TV.